Omukisa Gwomukono gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako Abantake Bakery, abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour, engano esinga okuba ey'omutindo. Ndabeera mpuliriza ku Delta TV ndi Reverend Festo Kalungi mu kanyomero kaffe kano Omukisa Gwomukono gwo. Leero tujja kutunula mu Luka essula eno ey'ekkumi olunyiriri lwa 40. Naye Maliza yabanga n'emitawaana egy'okuweereza okungi. Najja waali n'amugamba nti mukama wange tofaayo nga muganda wange andese okuweereza nzekka, kale mugambe annyambe. Abamanyi ekyawandiikibwa kino kiraga nti Maliza yali muganda wa Mariyamu Magudaleene. Yesu bwe yakyala ewaabwe, Mariyamu Magudaleene n'abeera ne Yesu nga ali wansi w'ebigere bye. Maliza ng'akola mirimu. Maliza agenda okulaba ng'amenyeka. Naye nali neebuuza lwaki Maliza teyagamba muganda we nti Mariyamu waayi jangu onnyambe ku mirimu, kubanga nina emirimu gw'ate otudde awali Yesu. Naye ate Maliza ono yagenda eri Yesu tiŋŋambira ku muganda wange annyambe, emirimu gino ginsusseeko. Ekyokuyiga mu kitundu kino kigamba ki? Bw'obanga olina kyokola nga weetaaga obuyambi, kirungi obusabe. Maliza yasaba obuyambi era n'agamba nti nsaba nnyambe emirimu ginnyizeeko ate oli talina kyakola. Kirungi okusaba obuyambi, ate era naffe abalala munnaffe bw'aba akola si kirungi mulekerera. Ate era ntunula nti abakozi bano baali ba mirundi ebiri. Mariyamu yasalawo okukola ng'ali ku bigere bya Yesu. Maliza n'akola ng'aweereza, akola ategeka byakulya ate nga bya Yesu. Kyekiseera kino okulowooza nti newankubadde tukolera emirimu mingi, kirungi okulowooza ate n'okuweereza Katonda. Kiba kibi okubeera ku mirimu n'ogyemalira ng'okusembera ku bigere bya Yesu toliiko. Ebigere bya Katonda nga toliiwo. Katonda tomwewadde wabula nga ggwe oli eri bbali. Maliza yafuba n'akola naye nga talaba nti ekyokubeera okumpi ne Yesu kirimu amakulu. Gwampuliriza ndaba eyo. Bw'oba otawagana n'emitawaana egy'ensi eno, otuuya n'odda eno gyo wakaali, waliwo emirimu bw'ogikwasa ku Yesu, waliwo lw'osemberera Yesu asobole okukuyamba n'okukuwonyeza n'okukolera ku mirimu. Waliwo okwegayirira, wali ogambye ku Yesu nti nsaba onfune omuyambi ennyambeko. Maliza yasaba Yesu, Mariyamu agenda amuyambeko. Newankubadde Yesu yamugamba nti ono alonzeewo omugabo omulungi ogutali muggyibwako. Maliza yalaga obwetaavu. Bw'obanga olina kye weetaaga okuyambako, kirungi oyogere Katonda alyoke asobole okusaasira. Kale nsaba ogenda okole, naye ffenna bwe tukola tetwerabira kuddukawo Katonda. Katonda nga atukyalidde tubeere kumpi naye, ate nga bwe tukola atusabe naffe abooluganda tukolere wamu nga tutambuza omulimu guno gwonna Mukama. Nga tutambuza omulimu guno gwonna Mukama gw'aba atuwadde okugenda okugukola. Genda okole, Katonda n'akuweerayo omukisa.